الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سمع الله لمن حمده الله الله أكبر agamba nti mubeerenga mugenga mu bantu mubagambe nti nnyo okubeera nti mwenenya abo okubeera nti abasonyi ala alsinatina ku nnimi zaffe ng'ate kiva ku mitima gyaffe mu kusanyuka okwo okwekikanga yabeera nti yawandiikanga ebbaluwa twebaza Allah jalla wa ala atusobosezza okutuuka ku lunaku luno Ramadan basobosezza okuba nti kusiiba atusasule ekisinga obulungi mu mwezi guno ogwa Ramadan okuba nga tulukozesa mu nkozesa ennungi okuba nga agenda okulembera okusaala kwaffe kutuba agenda okusoma kutuba ajja kubeera mukadde waffe wasekibolo obutono niwabaleke mukaaga ngafeera musanvu ennaku zino tulabakukula bangi sigamba nti bonna bali babisiya emirimu yetuwekoba kiva ebisiya gabisazeeko eggwanga lino mwawulira tubimanyi eyo point number 1 point number 2 ebbanga lyonna la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر Office ya Kabaka wa Buganda obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ku Eid el-Fitr 2023. Twebaza Katonda awasobozezza abantu baffe mwenna okumalako ekisiibo n'okutuuka ku lunaku luno olw'ekitiibwa obwa Eid el-Fitr. Tusaba Omutonzi abawa empeera netulungamya ffenna kisobozese buli muntu okweyisa obulungi okuyamba n'okusaasira abali mu bwetaavu okwenenya n'okusaasiragana byeyolekenga bulijjo mu bikolwa byammwe essaala zammwe zituuke
ne ku bakulembeze baffe bongere okwefumiitiriza mu kiseera ku bukulu bw'obukulembeze n'obuweereza bwe bavunaanyizibwako. Balina okumanya nti emirimu gye bakola byetaaga ekisa n'okufaayo ku bulamu bwabo abateesobola era beetaaga obuyambi naddala mu byobulamu, ebyenjigiriza n'okubeera ne we basula awalungi. Mwongere okusaba abantu baffe batuusibweko obuweereza obulungi obuleeta enkyukakyuka ezimba abantu baffe okubeera mu mbeera eyeyagaza. Twegomba okulaba ng'amalwaliro gaffe naddala agali mu byalo agalimu eddagala n'ebintu ebirala ebyetaagisa naddala mu kuzaala kw'abannakazadde b'eggwanga. Kinakuwaza okulaba nti tukyalina amasomero agatalina kaabuyonjo n'abayizi nga batuula ku ttaka. Bino byonna bikosa obulamu bw'abantu baffe n'okuzingamya omutiro gw'ebyenjigiriza. Ensula y'abantu baffe ekyali mbi naddala mu byalo ne mu nzigotta z'omu kibuga, ekyongera okuleeta endwadde mu bantu baffe. Bino byonna byetaaga essaala n'obukulembeze obulungi. Tubagaliza essanyu nga mujaguza okuva ku Eid al-Fitr. Allah abakuumi. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka. Ebbanga lyonna ati mukyali bawulize muli mikwano gyaffe ku buli mbeera mulungi ne mubi tubeera nammwe. Tuwulidde nga kyamakulu nnyo kya mukisa munene leero nga tuli mu kusaala kuno tubeere wamu nammwe. Ssebo Sheeka weebale nnyo weebalidde ne mukadde waffe bulijjo bino olw'okuba nti tubadde nammwe. Tusena bakulu bangi okusobola bamenya kubanga mubali bweru ne tulina n'obubaka obukulu ennyo obudde wa Ssaabasajja Kabaka oba olunaku luno olwa Eid al-Fitr. Olw'okuba tuli munda amaaso gange galiko ekifo, nja kusaba mukadde wange omumyuka w'omutuba wamu Nakisunga agenda kunsomera kubanga bukulu nnyo batutumye tubasomere. Muli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka abaagala nnyo. Mwebale nnyo kuba babulize, mwebale kuweereza Ssaabasajja Kabaka, mwebale kutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe ng'abakkiriza. Kubanga ekyamazima bw'otuula awo n'obuwulira okubuulira kw'Abayisiraamu bakadde baffe, tubadde ne mukadde waffe Sheeke Mumala ng'atulaga omusomesa omukulu asobola ottaputa Bayibuli ne Kulaani. Naye bw'owulira ebigambo by'okubuulirwa kw'Abayisiraamu, ekyamazima oba tutudde nnyo ne weewulirira owulira ng'enjiri eyinza n'okukyusa odde mu kukkiriza kwawe. Mwebale nnyo mwebalire ddala olemera kumbuulire mungi mukkirize. Buli kaseera badde amabaati waliwo corruption egenda mu maaso. Buli kaseera kizibu nnyo okugenda ku leediyo oba ku TV n'otasiŋŋaana kubeeka byesisittaza okuvamu abo abatukulembera. Fattakullah, mbakuutira okubeera nti tutya Allah tabaraka wa taala. Muntu okwata otya amabaati agagenda mu bantu abeetaavu abanaku ab'ekkalamungi abatambula obute n'ogakwata n'osalawo tebeera wakwebaga n'osalawo okubeera nti ogweddiza. Tulaba nti ensi omusajja ayina gwe babalira mu billions n'okwata amabaati ga mukadde 5 obeere nti ogeddiza, obeere nti ozimbiramu embuzizo ekiraalo. Subhanallah, tilka idhan qismatun dhiza. Nakulamula kwesudde olubege okubeera nti amabaati agabadde gagenda okuprotekitinga abantu ate bagenda kubeera nti gaprotekitinga mu mbuzi. Kitegeeza omuntu bw'alayise okusinga embuzi. Waliyaazu billah. Abooluganda tuuse ebyo tusuubira abantu batusuubiramu. Buli omu waali tuli mu mbeera odda ku nsonga yaffe ey'abashabaabu ey'abaana abavubuka. Embeera y'olwaleero buli kaseera bisiyaga. Maababuka bishaga bisiyaga byebiki? Qawmun biina kiramba, kyalo kiramba, nsi nnamba. Owekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam ahlakaha. Allah tabaraka wa taala kisikiriza lwa bisiyaga. Wa antum naffe olwaleero twagala okubeera nti nurda tubojjebwa
mu kinnya kye kimu ekyabugibwamu qawmu Lut abantu ba Lut ne babeera nti baazikira naffe twagala okubeera tuzikirira abafe mulowooza ekyabaddeko emabegakaawo hal minna bibaid mulowooza kiri wala nnyo naffe idha stamramna bidhalika otunaatambulira ku mbeera eno ey'okubeera tunyiza Allah tabaraka wa taala innahu wallahi laysa bibaid tekiri wala nnyo fattaku llaha ibadallah abooluganda tutya Allah subhanahu wa taala wa atiuhu mubeere nti mugondera amateeka ga Allah subhanahu wa taala